Musumba bwe yalwala waliwo ayina abaana bangi nga ngenda nkubira Levikson ne mugamba nkubuulire Musumba mumanyi oyinza omunafuyako twegatte babiri tukaabe agende mu ddwaliro. Levikson nangamba owedde bw'oba gwe tosobola sigenda labikako. Nangamba olaba olemererwa tagenda kukkiriza ate nze mutiira ddala. Nanga naye ngenda kuŋŋaanyayo gurupu y'abavubuka tujje tumukwatirwa mpaka gwe mwambaze engoye bwe tumusanga tugenda mutwalwa mpaka mu ddwaliro kubanga bwafa ne Mukama agenda tusayira omusango. N'aleeta yali afande Johnson waliwo n'omutabani omulala bamuyita Julius kati ne ataawo omusawo we yajjira so ne bajja gurupu nga kuliko n'omusawo ne bagamba nti bagenda mutwala natugamba tusoke tugende babakebere. Bwe twayingira musenge nambuuza naye gwe ng'olinga omulwadde ne mugamba obwange bwawonye nze nasooka okulwala ne mugamba obwange bwawonye kubanga ono yalwadde. Nangamba nawe olina covid ne mugamba ekyo sikikakasa era sigenda kyerangirirako. Bwe yamala okukebera pasita n'agamba obubonero pasita bonna bw'alina bwa covid kitegeeza naawe oli mulwadde n'ensirikawo. Kati abavubuka ne balemererwa bennyini omukwata omutwala mu ddwaliro ne twetunuulira nga ninga babuuza mu kimi eki ekibaleese mugaani ne mmanya ntiisa ya Mukama. Kati omusawo n'agamba naye ekigenda osinga kumutwala afune keya esinga wano atwalibwe mu ddwaliro teri ddwaliro lye mutasobola kusasula. Ne mugamba tukyebaliza Mukama ne mugamba naye nze nali mbaddeko mu malwaliro nendaba abantu nga bafa lwa isolation ng'omuntu adde engulu nga talina nagwasaba Katonda ng'omuntu adde engulu nga talina nagwayinza kugamba kigambo kyonna bamuzza mu maanyi bamusabira nti waliwo omuntu adde engulu bw'alaba abantu asanyika n'aguma oluusi bayita n'abasumba babe babasabire ne mugamba tasobola kujjanjabirwa wano. Omusawo n'agamba nedda yeetaaga mutwala ne gavumenti yaganye ebiseera bali baganye oxygen cylinder zo zitambuza mu maka ne mugamba tagenda genda. Ne mugamba sirina ddwaliro lye mmanyi mu Uganda nga balabe ba pasita tebasobola ddi accessinga. Ne mugamba pasita ayinza obutafa covid ne bamuttira mu ddwaliro ng'eddwaliro terina musango naye ffenna tukimanyi nti enguzi weeri kubanga tuli mulembe omubi si Uganda yokka by the way tuli mu biseera bya nkomerero so byonna byonna ebyo weebiri. Waliwo abantu ng'obulamu bw'omuntu tabulaba mu value ng'emitwalo 5 gamumala. Ne mugamba musawo Musumba waba agenda fiira wano leke kanisa ennenye ne sigenda muwaayo nga ndaba. Ne mubuzo ina guarantee ki nti bwana agenda waliwo eddwaliro erimu lye yayogerako eddene erimu wano mu Uganda. Ne mugamba omu ku balabe ba pasita namulaba ku TV ng'ayogera nti nannyini ddwaliro mukwano gwe ate lyo ngamba tumutwalemu. N'agamba nno bw'afuna wano obuzibu gwe kigenda kola ki gugenda singa gwe. Ne mugamba ne mu mateeka g'abalwadde teri mulwadde gwe batwala mu ddwaliro lwa mpaka. Ne mugamba kati mumwebuulize bwakkiriza mumutwale. Kati nze gwe nagamba babuuze nali nkimanyi tayagala mpiso atya amakerenda atya buli kimu ekiyitibwa eddwaliro nga nze ekimanyi agenda gaana. Bwe yabagamba nti tajja genda musawo ne mugamba then toyina buyinza bumujja wano. N'agamba naye ali ne mugamba nedda mpozi nga tugenda leeta looyawe kubanga tosobola mukaka treatment gy'atayagala. Nangamba then muyina omuwera wano eddagala ne mugamba olw'ekisa kya Mukama amuyisiza mu kisiibo n'akimalako. Tayinza kubanga bw'abadde asiiba teyafudde kati ate agenda atandika okulya n'okumira eddagala anaafa. Ne mugamba tayagala mpiso ne waliwo ebintu ebitono bye mmanyi eddagala lya covid lye baatulagirira ministry naye nze mmanyi n'ebyendya bisobola omuyambako okuzza omusaayi gwe oxygen levels ze waggulu.
ne mugamba nze mpa chance nja kubira munaku 3 anabe embeera eganye. Katonda yatuyamba nti pastor de bagamba oxygen levels ziri wansi, yali assa bulungi nga talina buzibu nanga n'omusawo yeebuuza engeri gy'assa nga akanya mubuuza mu kifo temulimu kintu kyonna kyonna ne mugamba tokimuteeka mu mutwe nti mwekiri kubanga agambye tekiriiwo. Nangamba kale sigenda mutwala naye ewaka tuliwo abantu ndooza nga 15. Waliwo abawala abaliwo ebiseera bya church girl nga tubaganye okuddayo kubanga bali already babadde naffe ate nga gye badda tetumanyi n'abalenzi. Nagamba abaana mbalabe bangi abali wano temukkiriza muntu yenna kuddamu kusemberera pastor ate nawe toddamu musemberera. Yambala masiki, yambala gloves. Ne mugamba bwe mba mwenyinyala mu bulwadde namuyamba ddi. Ne mugamba bw'aba alina covid then yoze kirireti nange mulina tusula ffenna kati atongamba kujjako mask kwambala mask. Ne mugamba bw'aba alina covid yankwata dda kati mututwala babiri mba mutwala mu ddwaliro. Nagamba naye abaana bonna ne mugamba abaana bo ngenda bagamba baleke kwambala bambale mask ewaka era twali twazigula kubanga omusawo abagenyi bonna bajja bafande Johnson twalina mask ne tuzambala because buli yajjange waka aba stranger so nga ffenna tulina okwambala mask. Ne mugamba ngenda bigondera ebyabalala naye nze ekimu ekigenda okutta omwami wange kwe kulaba nga nze ate gwe yeesiga nze mwenyinyala. So bweti ebyamasiki we twabigoba ewaka wakati wange naye naye nebaza Mukama olw'essaala zammwe. Pawulo agamba okubasabira abaweereza kubanga bali nnyo waliwo kye bayita frontline. Waliwo abasirikale sibimanyi nnyo by'abasirikale naye waliwo abasirikale ababeera ku frontline. Abasumba babeera ku frontline ey'omulabe era omulabe amanyi nti bw'anaakuba omusumba eno wagenda kubanga ki abalala endiga zisaasaana. So mwebale kuyimirira